Mengo olwaleero tulyoke tweteeketeeke kasooke tukube ekitiibwa kya Buganda. Kati nga bosman kati Praise. Yes, 40 years of experience in music. Myaka namu ebiri nga saba tulendongo. Oyo akanyiro naye mukalaba. Bannaye abayimbi mukole mufaananeko ng'omwami ono ajaguzaana mu ebiri. Ssebata. Tuse? Lord Fred Ssebata. Lange. Ayoya alina amateeka oyo. Ate nga temulabira. Nakutambo okuba olukoba nga terugjeeyo kali kennyini ke yalikoodinga. Buli wali? Siekomaawo. Era mujje mumulabeko ng'abagamba mu kukoba. 42 years.
42 years in experience, 42 years of experience in music. The legend is Friday. Next Friday. Hello. Yes. 42 years. Tuli waliku. Myaka namwe sikyangu bannaye aye nobanga buli nyumba bakola myaka ebagenda bukyaliko asooka omupira bamuli asooka baana bagendagalamba Why? Tusembera wano bwoti. Musirikale agambye jangu wano bwoti. Yes. Emu ku motoka eziwerekedde kwe kuli n'eno Nanyini masanyalaze webale kusiima tuzza embuga kati ne bwogenda mu maaso takuliza totuula naye osobola
n'ebitiibwa bangi abagenda obeera mu meeting eno kigenda nga kyanjawulo nti wano tutera okutunulawo ne tujjuza